GTV for unity and development. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله أمتنا ملونجا الله سبحانه وتعالى asimye natuusa mu budde buno mu kaseera kana ak'ekitiibwa ku mulamwa ogw'ekitiibwa ku TV ey'ekitiibwa mu bantu ab'ebitiibwa. Alhamdulillah, Allah tumwebaza okubanga akyatuwangaazizza nga tukyali balamu. Ne tusaba Allah asaasire bonna abaatuvudde ku maaso abasonyiwa ebyabasobako, era asaasire bonna abali mu bulamu obunyigirizibwa ng'abali mu busibe, abali mu safe houses, abali mu bulwadde, abali mu mbeera zonna ez'obunyigo. Tusaba Allah abeerenga abasuusa era abasaasire. Alhamdulillah, Allah tumwebaza kuba yatugamba nti la in shakaltum la azidannakum, bwe munanneebazanga njanga kubongera, wala in kafaltum fa inna adhabi la shadid. Bwe munaakola ensobi ne mutamanya byengera byembawa, nja kubeeranga mbabonereza n'ebibonerezo nga binene. Soosa okutenda Allah subhanahu wa ta'ala n'okusuuta w'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallama nga nabbi rahmatan lil alamin, kyakusaasiza eri ebitonde byonna. Bashiran, yajja n'amawulire amalungi eri abalongoosa. Wa nadhiran, era najja n'amawulire ag'ennaku aganakuwaza eri abanaayonoona. Tusaba Allah abeerenga atuwa okulongoosa, atuleme kubeera nga twonoona. Allahumma amin. Ebiseera ebisinga obungi twebaza Allah subhanahu wa ta'ala, ne tumutendereza, ne tumugulumiza, ne tumusuuta, ne tubeera nga tumwogerako Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyo atukolera ebingi. Yatuuka tugamba nti wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha, bwe mutandika kwebala byembeera byembawa temusobola kubimalayo, temusobola. Tunuulira olulimi lw'oyogeza, bangi abaluyina tebasobola kwogera. Tunula amaaso g'olabisa, bangi abagayina tegalaba. Tunula amatu g'owuliza, bangi abagayina nga bifaananyi ku mutwe. Tunuulira obulamu ky'olina ekyengera bulamu ng'abalala tebabulina. Tunuulira amagulu g'otambuza ng'abalala balina bikuggo. Tunuulira emikono gy'okwasa ng'abalala tebalina mikono, ne weebuuza nti abo istinja obagikola batya. Alhamdulillah, twebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Era nabbi kyava atuyigiriza edduwa sallama, tube tulabanga ku munnaffe yenna obulemu bwonna tugambe nti alhamdulillahi alladhi aafani mimma bitalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Nga webaza Allah okubeera nga teyagezesa nekiki yagezesa oyo gwolaba nga tatuukiridde ng'alina obulemu, era n'omwebaza okubeera nga kusukkulumya mu bitonde byonna bye yasalawo okutonda. Alhamdulillah, twongera okutunuulira ebigenda mu maaso mu ddiini yaffe, mu mirimu emirungi gye tukola, nga basinga obungi balowooza tebakola emirimu emirungi bijja kubeera nga biggweredde wano, tebalina kye bajja kufunamu. Abamu balowooza nti abwe enkola siina nagakola kubanga talaba kyafunamu: okusaala, okusiiba, okusaddaaka, okuyamba, okusonyiwa, okwesigamira, okusoma Quran, okusinza Allah okwenjawulo. Buli kalimu konna akalungi ke tukola twagadde tunuleko ku mirimu gino emirungi. Bwe tuba tugikoze tugenda kufunamu ki? Kubanga bangi tukola, nolaba olinga asituka ekiro n'asaala layiri, n'obasanga batambula matumbi budde bava kusaala isha ne magharibi. N'obalaba amakya saawa 10-11 batambula bagenda okusaala subuhi. N'obalaba nga basiiba enjala ng'alina ebyokulya bye.
aba n'omulaba ng'alese byonna Allah byaziyiza ng'asuubira okubeera ng'afuna empeera ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Njagadde olwali tulabeko ku bantu abo abakola emirimu emirungi Katonda aboogerako ki era bagenda kufuna ki olw'emirimu egyo emirungi bakola. Kibayambeko okunyiikira n'obutalekaamu n'obutalegeza, apana kulegeza kuba kati abamu Ramadani byawedde ne balegeza. So nga kyandibadde kirungi nnyo okubeera nga tubeerezaamu kuba Allah yatugamba nti wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, sinza Allah paka lwanaakujjamu omwoyo. Tetulina kulegeza kubanga gye tugenda okudda ewa Allah waffe weetaaga mirimu mirungi ng'ate nga mingi, weetaaga emirimu nga mirungi ate nga mingi. Twagala tulabeko ku mirimu emirungi obulombolombo bwagyo n'ebiki ebyonoona emirimu gyaffe egyo egitumalira obudde nga tugikola nga tugikuŋŋaanya, tulabike nga tubako nekkomo mu kugyonoona oba obutayagala kugyonoona. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu suratu at-Tawba ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wal mu'minun. Allah tuganti wa qul i'malu mumukole fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu. Allah ajja kulaba ebikolwa byammwe n'omubaka we Muhammad sallama wal mu'minun n'abakkiriza. Wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah agambye Nabi Muhammad sallama nti bagambe nti mukole. Allah ajja kulaba emirimu gyammwe n'omubaka we n'abakkiriza bajja kulaba era mujja kuzzibwa eri omumanyi w'ebitalabika n'ebirabikako abategeeza ebyo bye mwalinga mukola. Kitegeeza nti yenna akola Allah akugambye nti gwe kola, kasitooka kasa nti byokola birungi agambye nti kola, Allah abiraba kubanga ye alimul ghaibi wa shahada, ye muwalabi w'ebyo ebyekwese era ye mujulizi waabyo, akugambye nti gwe kola. Ne Nabi Muhammad sallama naye ajja kulaba n'abakkiriza bagenda kulaba kubanga oli yandiga nti kati nabbi taliiwo kati ani analaba byenkola. N'abakkiriza balaba byokola bamanya nti munnaffe ono munyiikivu mu swala, munnaffe munyiikivu mu kugaba, munnaffe munyiikivu mu kukola hijja, munnaffe munyiikivu mu kulabirira bamulekwa, munnaffe munyiikivu mu kuyamba abeetaavu, munnaffe munyiikivu mu kuzimba emizikiti. Bakulaba abakkiriza. Era kyoba olaba nti bw'oba ovudde mu nsi eno buli muntu agambye nti munnaye tufiiriddwa nnyo, oyo yatuyamba kino, yazimba kino, yakola kino, nga baganda baffe abaakatuva ku maaso balina bye baakola ebirungi, buli omu byamanyi era nga bulimu abeenyumirizaamu. Kati kitegeeza nti n'abakkiriza nabo balaba ebikolwa ebikolebwa. Eyo aya ebadde ekulaga obukulu bw'okukola nti kola, Allah agenda kulaba byokola. N'ategeeza mu suratu Nisa بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. مزمع الله تليا زمان يوده وبزته bwakanyikuuli meguli beera omulimu nga mulungi agenda kuyongeza empeera era agenda kuwa empeera okuva gyali nga nnene. Olabye awo nawo obujulizi butukubiriza kukola. Allah okugamba nti tagenda kukulyaza amaanyi yadde akasirikitu. Kyola nti atugamba nti waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, waman ya'mal yenna yakola akalungi khayran nga kenkana dharra khayran yara, obulungi bwako agenda bulabako, Allah agenda bukulaga. Kakubeere kusinkana ne muganda wo n'ekyenyi ekisanyufu n'otoola essalaamu nti assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, n'ekyenyi ekisanyufu ekinyegerevu ekiriko akamwenyumwenyu. Omumanyi omu yabadde atusomesaawo n'atugamba nti okwesiba feesi kikuleetera okukaddiwa, kikuleetera okubeera nga emitaafu gikujja mu kyenyi.
naye buli kaseera toola essalaamu sinkana banno toola essalaamu nga wenna oli musanyufu kijja kuleetera okubeera ng'odda buto ng'abantu bagamba omusajja oba naye takula. Lwaki? Olw'okulaba nga embeera zo buli kaseera obeera musanyufu obeera munyirivu, ekyo kikuleetera okubeera ng'owangala n'otwaliza ku myaka. Ne buli weekaba n'onyiiga n'oba nga osunguwala ojja kusanyuka mu jjana n'oba nga weekaba wenna kikuleetera okukaddiwa ow'emyaka 3 n'oba nga ow'enkaaga. Lwaki? Olw'okuba nga teweeteeka mu mbeera ennungi ey'okusanyuka naddala ng'otoola salaamu eri baganda bo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala mu aya nabadde atulaga nti bw'amaze otugamba okukola si mweteefuteefu kutulyazaamaanya. Agamba nti inna Allaha la yadhlim, tayinza kulyazaamaanya mithqala dharratin, kakabe kasirikitu akenkananga akalo. Wa in taku hasanatun yudha'ifuha, bwe kiriba kirungi agenda kikubisaamu. Wa yu'ta min ladunhu ajran 'azima, era buli muntu amuwa empeera ye nga nnene okusinziira ku mulimu gwe yakola ogw'omulungi. Kitukubiriza kubeera nga tunyiikira kukola, tukole. Atugambye Allah ti man amila salihan, yenna anaakola ebirungi, min dhakarin, nga mwami, au untha, obanga mukyala, wa huwa mu'minun, awulira kakwakulizaako, wa huwa mu'minun, nga naye mukkiriza, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tugenda muwangaaza obulamu nga bwesiimisa nga bulungi. Wala najziyannahum ahsana ma kanu ya'malun, tugenda kumuyinjiwaliza empeera olw'emirimu egyo emirungi yakola n'agirongoosa. Ahsan ma kanu ya'malun, yalongoosanga emirimu gye. Tukubiriza bw'oba osaala longoose esswala eyo, bw'oba ofuna ewuzu longoose ewuzu yo, bw'oba osoma Qur'ani longoose okusoma ku Qur'ani, bw'oba olabirira bamulekwa longoose okulabirira ku bamulekwa, bw'oba oyamba abeetaavu longoose okuyambako abeetaavu. Olayinza oga nti ate abeetaavu nnongoose eki? Waliwo omuntu ayamba abeetaavu n'abalangira n'abakudaalira n'abajereegerera. Kitegeeza nti tolongoosezza mu kuyamba abeetaavu. Mu kuyamba abeetaavu longoosanga tobalangira nakubakudaalira nakubajereegerera. Ekiko temwagala kukola. Sente naffe zetuwa naffe zetumenya okukola naffe tunoonya naye mugende muzinoonye, mugende mulime emmwanyi. Oba tolongoosezza eri banno b'oyamba, longoosa gye bali ng'oyogera nabo bulungi. Kyekyo Allah kyagambye nti abo bakola ebirungi nga basajja obanga bakyala, wa huwa mu'minun, nga nabo bakkiriza. Muteeke tulabye ensonga enkulu tyolayinza okuga nti anze munnaye ffe abakazi ne batunaakola era Katonda ffe tajja tulaba abakasajja bakole beba banyiikira okukola. Ng'era bw'olaba nti bwekubeera okusaddaaka batono nnyo abakyala abawaayo okuggyako nga bamaze kubateekako ku maanyi g'amaanyi okubalagira ddala nti banne muweeyo banne muweeyo mufiirwa. Naye nga kyandibadde kyamakulu nnyo abaami n'abakyala okunyiikira okukola emirimu emirungi. Bwe tunaakola emirimu emirungi Allah atukakasizza nti kasita tunaabeera bakkiriza, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, agenda bawangaaza obulamu nga bulungi. Allah hayatan tayyiba, abantu balowooza nti hayatan tayyiba kubeera na ssente, kubeera na mmotoka, kubeera na bizimbe. Nedda, waliwo ababiina ebyo nga naye tebalina bulamu bulungi. Awangalira ku makerenda, bw'agajjayo okugamira weesiwala amira akasowaani kalamba ak'amakerenda, oyo talina bulamu bulungi. Hayatan tayyiba, agenda kubawangaaza obulamu nga bulungi. Abalala balina essente, emmotoka weeziryawo nabikina buli kimu kyonna eky'obugagga, naye baamujja ku mata, baamujja ku sukaali, takwata ku munnyo, baamujja ku bisiike. Kati gwogamba nti obulamu bulungi obwo oba okujjako ebyo ng'amata gokka nabbi yatuyigirizaako edduwa ng'oganywedde. Allahumma barik lana wazidna minhu. Allah tukusaba otuwa omukisa, ogatuteeremu omukisa amata gano, ate ogatwongerere ddala ebbanga lyonna nga tuganywa. Kati nagamba musawo nti waaye va ku mata togaza n'oddayo okugakwatako. Gwe nolaba nti obulwadde adhaabu kuva wa Allah. Adhaabu kyolina okukola kikulongoosa mirimu gyo. Bw'olongoosa emirimu Allah ajja kukuta buli kalungi konna okalye. Gwe ebikuwoomera nnyo ebitaliimu munnyo olwolina baba agwerabidde bwerabizi.
olukwata ku bwoti n'oteekayo entonje mu kamwa ga nti bannaye omunnyo mwagwera bidda tuwa ku munnyo bata waguze genda kwata sente zino genda tuleetera omunnyo tutera kula ebintu bitali munnyo olaba nti omunnyo kintu kikulu nnyo ku bulamu bw'omuntu naye kati bagambye munnaffe obulwadde bwolwadde togeza n'okwata ku munnyo tetukulabako ku sukaali twakujjeeko tegeza noddeyo mumukwatako naye nga bw'onywegwa ebitali mu sukaali bikuwombera kati Allah kuga nti ngenda kuwangaaza obulamu obulungi tetunuuliranga bulamu bulungi nti ze ssente newankubadde nakyo kirungi okuba ne ssente kuba nabwo obulamu bunyirira okwetoosaako buli kyoyagala nolya kyoyagala nonya kyoyagala noyambala kyoyagala nogenda gyoyagala ovuga motoka gyoyagala nyusola mu gyoyagala omukazi owasa gwoyagala abaana basomera gyoyagala ebyo byonna bitegeeza mani sente nazo nnungi naye nga tekitegeeza nti omuntu atalina sente nti olwo Allah tamuwangaaza bulamu bulungi gwe tolabanga mu butuufu toyina sente naye olya buli kikusala mu maaso nga kya halaali osobola okukirya tebakikugaananga obulamu obulungi tolabanga gwe atalina buzibu bwa byafuzi oba byanfuna nga sente zakuyitirirako obungi otambula wonna woyagadde naddala nga bifo abantu abalala tebasobola bitambulamu naddala abatambula nga baliko obugombe abaliko security nga gwe wonna osobola okutambula oyo aliko obugombe n'aliko security amala kulinda ayense gweyo abantu bagweyo asobole okutambula kubanga ate omukosa obulamu obwo obusi bulungi obulamu obulungi obwokulya nga buli kyonna Allah kyagamba okulya osobola okirya tewali kikigaana kasita kiba kya halaali nga buli oyagala otambulawo tewali agaana kutambulawo kubanga tolina kyeweeraliikirira ate bananzita wabulanga oli mu bulamu obulungi kati Allah kyagambye nti man amila saliha yenna anaakola ebituufu min dhakarin nga mwami au untha wa mukyala wahuwa muminun nga naye mukkiriza falanuhyiyannahu hayatan tayiba tugenda muwangaaza obulamu nga bulungi walanajziyannahum tuliraawo walanajziyannahum tugenda muyinjiwaliza walanajziyannahum ahsan ma kanu ya'malun tugenda mukubisizaamu mu birungi byeyalongoosanga n'abikola nga abirongoosezza tulongoose Allah subhanahu wa ta'ala asobole okubeera nga atuwa empeera empitirivu obungi Allah agenda mu maaso atugamba mu Tawba a'udhu billahi minash shaitani rajim wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahu la yajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun. Eno aya yakkanga eyogera ku bantu abalinga batambula mu jihad mu ntalo z'eddiini abalanga batambuza bigere abalala balina embalaasi ke batambulira kati Allah agezaako tulambikira nga tulaga nti abantu abalwana mu kkubo lya Katonda abeewaayo mu kkubo lya Allah ne babeera nga beerekereza ne baagala eddiini eno eyimirirewo aboogerako n'agamba nti wala yunfiquuna nafaqatan tebaawaayo kyonna kiweebwayo tebalina kyonna kye batoola mu bitoolebwa saghiratan kakabe katini katya waddeyo 10 mutwalo kakadde biliyoni miliyoni saghiratan wala kabiratan yadde waddeyo gunene nnyo waddeyo kizimbe sa Allah tuwe tusobole okubeera nga tuwaayo ebinene mu busiraamu nga nti mpaddeyo ekizimbe mpaddeyo eddwaliro mpaddeyo ennyumba eveemu ssente eziyamba eddiini mpaddeyo kino kiyambe da'wa mukole emirimu emirungi egy'okutwala eddiini eno mu maaso obulamu tulina butono bagagga bangi bafudde n'ebyabwe balekedde batwazi bwaba teyazimba muzikiti bikomyawo bwabanga teyasobola kuwaayo wakufu mu busiraamu kino kiyambe eddiini kati nga da'wa tewali mugagga yenna yavuddeyo n'agamba kino nkiwaddeyo ku da'wa yokka abantu abasomesa da'wa abatwala eddiini eno mu maaso babeere nga bajjamu eriziki ebayamba okubeerawo ebayamba okutambuza omulimu gwa Katonda ogw'okulagira obulungi tolaba Allah bwe yabawaana ti waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin tuli Allah wabawaana oli mu abo bewaana toyagala kubeera mu abo Allah bawaana
agambye nti ani abasinga ebigambo ebirungi abakoowola abantu nga babazza eri Allah kati gwe omugagga oyingiriramu wa kwe kubeera ng'okwata kyokutte oba ssente enkalu oba kizimbe kyowaddeyo oba emmotoka gyowaddeyo noba n'emmotoka 7 mu lujja gwe omugagga nga tolina mmotoka gyowaddeyo okukola mu daawa gaba baganda baffe bano abakoowola ku nguudo abenjiri bagabe banne mujjemba w'emmotoka eno mugende mukole omulimu gwa Katonda byakufa kuleka ogenda birekera bantu ogenda birekera abatwazi ne boleka emmotoka eyo ng'ekola daawa buli yenna asiramuka buli lwana asaala buli lwana asiiba buli lwana akola omulimu gwonna omulungi nga akawunti ye etambula ti fulani hajati akoze omulimu guno omulungi bwetoyagala Allah kuwaanako agambye Allah ti waman ahsan qawla ani asinga ebigambo ebirungi mimman daa ila Allah okusinga oyo akoola abantu nga abazza eri Allah katakoma ku ekyo kyokka kyakoola wa amila saliha n'agabeezaako okukola emirimu nga mituufu nga mirungi Allah amukakasizza Allah tyakola omulimu ogwo omulungi amuwaanyi era agambye ani amusinga oyo mu bintu byonna by'oyina ennyumba zonna z'ozimbye gye ekizimbe ogambye kino ekizimbe ekiwaddeyo ku lw'abasiraamu abasiraamuka babalongoosizemu babatayiririremu babasomesezemu eddiini ya Allah guno yinjiwaza bizimbe nina ekizimbe egindi nina ebizimbe egindi byonna byabatwazi tolina kugenda sigaza kasaba mala okukubiika byabatwazi tolina kweweekoledde masikini ogenza oli munaku kuba tewabala tewamanya mirimu mirungi kisobola kukolera katukotobe yaffe eno gye tuliko tuli kukulaga ku mirimu emirungi omuntu waba agikoze afunamu ati afuniramu wa kisokaka Allah akuwaanye tyani akusinga gwe obulungi waayo ng'owaayo essente zo zikole daawa kubanga daawa gwe mulimu ogutaliiko adduukirira ayamba buli muntu yenna akola birala abantu bayinjiwaza hijja bantu bayinjiwaza bizimbe bayinjiwaza mapoloti bayinjiwaza baana bayinjiwaza naye daawa teyagamba nti aweeyo tugamba nti daawa okuyimirirawo ku TV kuno daawa okuyimirirawo mu bitundu byonna gye tuwangaalira yeetaaga abantu nga muwaddeyo muweeyo ku lwa daawa kola omulimu omulungi ogwo lillah subhanahu wa ta'ala ogambe nti akamotoka kano nkawaddeyo ku lwa daawa ekizimbe kino nkiwaddeyo essente ezivaamu ziyambe daawa abawalimu bajjengamu akasente baleme kkubanga miranga mu mizikiti n'osanga abantu nga balajana mu mizikiti bannaye tuweeyo daawa gundi agenda kusomesa gindi abawalimu abagenda okusomesa egindi bannaye muweeyo lwaki tukaaba bwe tutyo kubanga abo tebannamanya mirimu mirungi bateekwa kukola basobole okubanga bafunamu ewa Katonda ate aboogere nako basigale nga bagabana empeera ezo gwe nabbi okugamba sallama nti idha mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min 3 omuntu aba afudde emirimu gye giba gikomyawo gino esatu gyasigala agabanamu ayagala kukulaga mirimu mirungi nti emirimu emirungi gyokola nga giyamba abalala osigala ogiganyulwamu kinene okusinga gwe gye weekoledde kubanga bw'osala okusala kukoma ku ggwe bw'osiiba okusiiba kukoma ku ggwe bw'okola hijja ekoma ku ggwe naye gwe nodda e Makka mirundi 2 mirundi 5 dawa teyina kigitwala mu maaso okwata ssente ogenda mu Makka buli kaseera umura kwatawo ku ssente ogambe bajjama abakozi ba daawa mujje kikye mwetaaga nti munnange twagala emizindaalo munnange twagala eddagala eriyamba betutayiridde munnange twagala akamero laba abasajja bakaaba nga bagala emmere eyamba abantu abali mu hostel abaasiramuka emiranga egyo ogiraba mu mizikiti tugamba nti abantu mmwe abakola daawa mumbuli obuzibu kibe musanga kubanga webali si bakunoonya oba beetaaga nze onkubirako akasimu kange 070 ng'omanya nti bano abantu benteekwa okuyambibwa kuba omulimu gwe bakola munene omuntu okulekawo amakaage n'alekawo emirimu gye n'aleka buli kimu kyonna n'aga ngenze ku mulimu gwa Katonda yeetaaga okukwatirako tugamba ffenna abalina ku nsimbi tukwatireko abantu abakola omulimu gwa Katonda okutwala eddiini mu maaso okukoola bannaffe abatannaba kutegeera bulungi bwa busiraamu abantu bonna batannaba kutegeera Allah nga bakyali eyo beevuluga basanga bakola emirimu egitali mituufu babakoole badde ku mulamwa naye nga Allah ayisiriza ku nsimbi zo wayo ekizimbe kambe kyakedi sente zivaamu ziyabusiraamu kuba abasiraamu abalina akeedi muno bangi
nibakuwali omusiraamu alina akeedi 8 akeedi 10 jamu kya akeedi kimu ogambe kino kiwaddeyo lillah waqfu lillah Allah saba ontunulemu nange ebyange obimmalire kiweyo ogambe sente zonna ze basoloozamu zigende ku daawa siraamu aleme kuddamu kuba miranga abakozi ba daawa kiyamba abeetaavu abali mu kukola mulimu gwa daawa babeere nga balina kye baleka ewaka bagende ku sabirillah ku mulimu gwa Katonda. Allah batenze nti waman ahsan qawla ani asingo ebigambo ebirungi mbadde nkulaga nti omuntu bw'ofa emirimu gye giba gikomyawo negineesatu osigala ogigabanamu yagamba nti waladun salihu yad'u lahu mwana mulongoofu asigala akusabira omufunamu ilimu yuntafau bihi ilimu esigala egasa abalamu wayambako abasajja ne bagenda basoma eddiini ne bagisaasaanya ekyo wakola ekyo ilimu esigala egasa gwafuuka ensonga abantu abo bagende basoma eddiini bagisomesa abantu empeera ezo zisigala zikugenda ku akawunti yo. Sadaqatun jariya kyekyenkugambye tukwata oguzimbe guweeyo kwata emmotoka giweeyo lillah ogambe kino gigende kikola emirimu gya Katonda gende gikola daawa ekyo kyokoze ekyo kigenda kusigala nga kikuweesa empeera wa Allah ne bonaaba avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ekyo Allah kyagamba nti wala yunfiquuna nafaqatan temuwaayo kyonna kiweebwayo saghiratan nga kitono kitya wala kabiratan oba kinene kitya wala yaqta'una wadiyan temuyina kitundu kyonna kyemuseeyeguka ne mutambula olugendo lwe mutambudde illa kutiba lahum wabula kubawandiikibwako empeera ezo liyajziyahum llahu ahsanu ma kanu ya'malun Allah abawandiikira empeera olw'omulimu ogwo omulungi gwe mukoze ogw'okulongoosa ku lulwe subhanahu wa ta'ala. Obujulizi bwonna bwongera tulaga kubeera nga tunyiikira okukola emirimu emirungi ng'emirimu emirungi gye tukola Allah gitunulira era agiraba. N'agamba Allah soto Hud illa alladhina sabaru abo banaabagumiikiriza wa amilu salihat ne bakola emirimu emirungi emituufu ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir tubasuubiza okubasonyiwa n'empeera ennene. Basuubiziddwa buli yenna anaakola emirungi emirimu n'okola daawa n'oyamba abeetaavu n'osaala esswala n'osiiba n'osaddaaka n'okola hijja n'okola omulimu gwa daawa n'olongoosa eri abantu n'olongoosa eri abanaku n'abanafu n'oyamba abakadde n'oyamba n'okola byonna ebitwala eddiini eno mu maaso. Allah kakasizza agambye nti ulaika lahum maghfira ngenda kubasonyiwa. Olabye bw'okola emirimu ebirungi toviiramu awo Allah agambye ngenda kukusonyiwa. Ekyokulala wa ajrun kabir ngenda nakuwa empeera nga nnene olw'omulimu ogwo gw'okola omulungi. Tunyiikira okukola emirimu emirungi bannaaye girimu empeera mpitirivu. N'agamba nti illa alladhina amanu okuggyako abana abakkiriza wa amilu salihat ne bakola emirimu nga mituufu wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul janna hum fiha khalidun. Mazima abakkiriza ne bakola emirimu emirongoofu ne batebenkera eri okusinza mukama waabwe Allah awe bannannyini jjana ennyumba ey'emirembe bo bakutuula mu yo olubeerera. Allahu akbar. So Allah akkirize okubeera nga oli mutuuze wa mu jjana lubeerera naye ng'ekikutuuza mu jjana lubeerera wawaayo ekizimbe wawaayo emmotoka wawaayo ensimbi wawaayo wakufu wawaayo ettaka. Bakadde baffe edda baagabanga amataka olwaliro ge tulwanira abamu ge tutunda obutunzi abamu ge tukayanira obukayanizi n'osanga abantu nga baganya okuteerera mu ddiini bali abo bakayanira byanfuna bye bataakolerera babisangawo babiraga babirwanira bulwanizi n'obeewunya n'ogamba no mwenga temuwaddeyo namwe muweeyo muweeyo abanajja basobole okufuna bye banaalwanira naye tuli mu kulwanira bye twasanga baawaayo. Gwe wawaayo ki? Gwe waddeyo ki? Gwe bagamba nti waliwo empeera y'abalwanira bye baawaayo eyo empeera gwe wali ogiwuliddeko kyagwe bw'otunda yosanga baawaayo bw'okayanira byosanga baawaayo nti olina empeera gy'ofuna. Osanga abantu ng'ebyalo biganya otereera disitulikiti ziganya otereera abantu bakayanira ebyenfuna bye baasanga mu bitundu bye baasanga abaali abagezi abatunulira aya zino ne bawaayo ne beerekereza. N'osanga bali bakayanira akataka bakayanira simanyi kino simanyi ebirimba bagitunze gwe waayo ki? Naye waayo.
nosa omuntu akuba takbira z'olulekereke waayo lwaki oweefuula nti goda ojja kukayaniranga bya banno bye baawaayo tuweeyo tukole emirimu emirungi Allah jajja okusiima n'abasigaddewo gye bagase bye tuwaddeyo wakufu tuziweeyo ddiini ebeerewo eddiini eyimirirewo naye tukayanira byetusanga bakoze byetusanga abantu baawaayo nga beerekereza eddiini eno yakwerekereza bannaayi nesi yakuyinjiwaza buyinjiwaza bintu nosanga olina amataka egindi n'amataka egindi n'amataka egindi noba n'amataka bagenda kuteekamu kannya katono nnyo masikini katono nnyo akanya ke bagenda okuteekamu baako byewejjako ng'obulamu okyabulina abantu baabano bafa masasi abantu bafa accidenti bafa kibwatukira bafa zipuresha ng'ogira olemera by'olina bagenda kubigabana bagenda bibba bagenda biryazaamaanya ng'okyalina mu nsi wano bwelinda lukube wansi olabe kuba Allah ekyasobola okukikola naleeta ekirwadde ng'ekirwadde buli nnaku olina ofulumya miliyoni ya sente tabayinza kuleka ttaka eryo libeerewo olw'okuba gwe oli mulwadde mubalireke libeerewo era ogamba naye poloti yange ey'entinda mugitunde poloti yange ey'ekambulabagala mugitunde poloti yange ey'erubeero mugitunde siyinza kubeera nga nfa nga nina ebyange tajja kufa omulwadde ono ng'alina ebye ettaka ly'ekirandyongo mulitunde ettaka ly'ebutambala mulitunde ogenda okugira kuti nga byonna babitunza babimazeewo oyagala bulamu ogenda kufa nga oli munaku bwe yategeera bino ebigambo byenkujjukiza ofe nga tolina kyeweekoledde kikyo ng'ettaka lyonna balitunze ebizimbe byonna babitunza nti kiki baagala obulamu bubeerewo anti munna ebintu byeyabikola bimulunule ennyumba eri yagizimba emununule bagitunde emununule banoonya obulamu bubeerewo naye nga Allah yagala kukulagako bulazi nti byonna wabikuŋŋaanya wakuŋŋaanya byokuŋŋaanyiza n'otawaayo mu kkubo lyange eddiini yange neebeera ng'enyoomwa gwe okuŋŋaanya bukuŋŋaanya dduniya byonna babitunde omuddu yaliwo mu nsi muno ne batunda buli kimu kyonna kye yakola n'atuuka okufa nga talina yadde ne waasuulanga nabo batunzeewo banoonya bulamu bubeerewo Allah n'amugamba nti kalla oteekwa kugenda ng'oli miskini nga talina kwolese n'abaana nga basuula busuzi ku miriraano oye Allah tujjukire okukola emirimu emirungi twekolera emirimu gyaffe emirungi teri agenda gitukolera bonna batobitegedde ojja bitegeera nga bakutwala mu mimwanyi nga bakukkiriza mu bitooke nga tokyasobola kudda ko omuntu aba bamutwala agamba Allah nti rabbi lawla akhaltani ila ajalin qaribe fa asaddaqa wa akum min as-salihin Allah nindirizaako ne bwe ziba sekendisi nzireyo nsaddaako embeereko mu bakozi b'emirimu emirungi olaba olajja nakudda kukola mirimu mirungi gye baakuyitanga okole emirungi nga tofaayo teweegayaaliridde teweenyenya nako bangi tulemedde amataka tulemedde ebizimbe tulemedde ensimbi naye tugenda nakaki tetulina ke tugenda nako ekyobugagga kye tutwala sanda 3 ne pamba mu matu ne mu nnyindo ne mu bifo byekyama bye tutwala ebyobugagga sanda 3 ettaka lyonna liwakuŋŋaanya liwajjaga liwabba liwakola ki lyonna liwanyaga ku bantu abantu bakaaba bali balaajana naye nga bagenda kukusimira busimizi 6 ate gonna tebagukusiikamu waliwo ke bayitaka mwana ndaani abasiraamu ke bateekamu abantu akafa ak'emmanju akaako bapima bupimi luta weeruti bakasa nti nekibegabega kijja kujyayo okuteekayo nga webakidde ddyowo ekifuba n'olubuto ne bikoona ku kisenge ne bakwongerako n'olubaawo tebaagala weesembereze eno siwa eno siwa eno gye baasimya walbanna gye badde bayimiridde nga bakuteekayo siwo bakuteerawo ensalosalo lwe lubaawo oba onaabitegeera bitegeere wato bitegedde ojja bitegeera nga akaseera ako katuuse tugezeeko okulongoosa n'okukola emirimu emirungi nowanga nga tomanyi kusoma Qur'ani gwe omusajja omukulu mukazi gwe omukulu tomanyi kusoma Qur'ani gwe kati mirimu ki gy'onoonya gwe oyagala ofe bakusabire olwesi okoze neddamenti bwefange duwa yange sente zenakola ku duwa yange bakusabire nga gwe tewalinga tomanyi na kusaba
bakuyita ojja osoma eddiini ku Gaddafi mosiki buli wasande osoma obusiraamu bwo obutege tomanyi kusoma Quran tomanyi kusoma dduwa tomanyi nakwesabira oyagala bakusabire ggwe man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ahsan ma kanu ya'malun utulaba Allah tulekawo ayagala tulongose agamba Allah nti wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati Allah yalaganyisa abakozi b'emirimu ebirungi mummwe era n'abakola obulungi empeera ennene olw'emirimu gye baakolanga emirungi tugezeeko okunyiikira okukola emirimu emirungi Allah agenda mu maaso atulaga ti waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara enne yakola ebirungi nga byenkanakanyiikuuli obulungi bwabyo agenda kubiraba waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara enne yakola ekibi nga kyenkananga akanyiikuuli obi bwakyo agenda kubulaba tugezeeko okunyiikira okukola emirimu emirungi Allah subhanahu wa ta'ala gyayagala waliwo ebintu ebyonona emirimu gyaffe ate ne wabawo n'ebigituusa bananga riyau ayonona emirimu arriya kabandabe Allah tusoga nti wayamnauna almaun abantu bano abalinga bonona emirimu gyabwe bammanga n'abantu obulimu obuntu obutonotono babumma abantu Allah bateekedde omuliro ogwetibwa wairu kubanga balinga emirimu emirungi tebagitwalanga kikulu tebagifaako bakola kabandabe bakola riya Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu suratu Kahfi essula eyo 18 aya okuviira ddala 17 bannanga bakatweyungako tuli ku mirimu emirungi nga mu butuufu abananyiikira ntukola emirimu emirungi Allah tukakasizza tyagenda tuwa empeera etakoma empeera ey'olugenderezo lwaki olw'obulungi obwe twakolanga kyamakulu nnyo omuntu okunyiikira okukola emirimu emirungi buli kye bagamba nti kino kirungi kikole tebagamba nti okulongoosa wano oba ku muzikiti kuteekako mataala ku muzikiti kuteeka kapeti mu muzikiti kuteeka mazzi ku muzikiti kuyalirira muzikiti ekyokola ekyo kirungi Allah agenda kuwa obulungi kinyiikirire kubanga weekolera bibyo bwona bovuddeyo teri agenda kukolera kati Allah atugamba wano mu Qur'an ekitiibwa inna alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula mazima abakkiriza ne bakola emirimu emirongoofu ejjana firdausi ku bbonga kyekifo kyabwe mwe balitebenkerera olabye abantu abakolanga emirimu emirungi ekifo kyabwe Allah abagambye nti ejjana eyitibwa firdausi yesembayo okubeera first class nabbi tukubiriza nnyo gisabanga buli lwosaba Allah mugambe Allah Allahumma inna nas'aluka Allahumma inni as'aluka al-jannata firdaus wa na'udhu bika minan nar ay Allah sawampe ejjana eyitibwa firdaus onkingiriza omuliro firdaus egenda kubeera mu bakozi ba mirimu mirungi basalanga basaddakanga basalanga adhuhiya kati dhuhiya egenda kutuuka ogenda kulaba era mutasaze bagamba zamna isina sente embeera nawo giraba ekonomi ogiraba Allah nakuwangaza gwe mwaka mulamba sente zonna z'okuŋŋaanyiza tusobola kuŋŋaanya nusu 10,000 okumalako omwaka n'ofuna emitwalo 36 ezigula akabuzi era ogenda gaana okusala emirimu egyo emirungi tolabanga ogifiirwa okusiiba sunna okusiba yawmu sabti okusiba yawmu al-ahad yawmu al-khamis okusiba ennaku enjeru ayyamu al-bayd okusiba mande n'olwokuna okusiba Ramadan egyo namirimu mirungi okusala al-layli naye bakobudde ne buziba ne bukya katazo okusala al-layli wasigala gisala mu tarawiya ku Ramadan tunyikira okukola emirimu emirungi tugirongoose kati Allah abalaze nti abo bakolanga emirimu emirungi ne bategekera amaka gaabwe nga ejjana eyitibwa firdausi khalidina fiha
la yabghuna anha hiwala bakutula luberera muyo tebali agala kukyusibwa kujigibwamu muyo okuzibwa wala tebagenda kwagala kubajjamu kubatawakako walala kubanga kibagikolera nabo kiraba nga matufu yabasaana kati Allah atugamba qul bagambe Allah gena masa atugamba qul unabbiukum bil aktharina a'mala suratu tauba suratu kahfi ayagala kulaga abafire emirimu gyabwe abayononanga emirimu gyabwe qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala mbagambe obagambe titubategeeza abo abafaafaganira emirimu gyabwe kwa emirimu tumaze ogikola alhamdulillah barakallahu fikum okoze buli kyonna kyonna ekyetaagisa mu birungi era okakasa nti masha Allah ejja kuli mutano firdaus nebali ebigenda okwononera emirimu gyejagala owulirize Allah akugamba qul agamba nabi sallam bagambe hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala tubategeeza abo abafaafaganira emirimu gyabwe gye baakola nga baakola kinene alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a beba abakowanga bebo okwayononeka okutegana kwawe mu bulamu buno obwensi nabo nga balowooza nti mazima bo balongoosa mirimu gye bakola balowooza nti bakola birungi basaddakanga ne bayamba abeetaavu ne bazimba emizikiti wakufu ne baziwaayo nga bwe tunyonodde emirimu egyo gyonna emirungi naye nga bambi bakitabe balowooza balongoosa ne Allah akulaga nti ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazra abo bebo abawakanya obubonero bwa mukama waabwe Allah era ne babakanya n'okumusinkana ku nkomerero kale olwekyo kye baakola ne gyonooneka emirimu gyabwe era tetugenda kubateerawo ku lunaku lw'okuyimirira mu maaso gaffe olw'okuzuukira kipimibwa kyonna kyekyonoona emirimu Allah agezaako okulaga dhalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa kyavudde agitta emirimu gyabwe abo beebo empeera yaabwe omuliro jahannam ku lweyo baawakanya ne bafuula Qur'an obubonero bwange n'abaka bange ekyokujeeja kwasobeera mu ddiini ng'ojeeja abakola emirimu emirungi emirimu Allah agitta bannyo basanga avumirira ab'emirevu avumirira ab'empale ensale abo bakatemambedde simanya bamulevu olinga obw'embuzi ennume simanya abo babikkirira bonna ne babeeranga emirambo gwovumirira emirimu emirungi gwe Allah agambye yonna byewakola agenda bisazaamu ekyo kisazisaamu emirimu gyemirungi togeza noddayo okuvumirira abantu abakozi b'obulungi togeza n'owakanya Qur'ani togeza n'okola shiriki kuba Allah atulaga mu aya endala walaqad uhiya ilayka mazima twasobaka kugwe Muhammad sallam Zumara twasobaka kugwe Muhammad sallam walladhina min qablik nekwa banna bakulembera bannabbi banno tilla la in ashrakta timuba kunkolako shiriki la yahbatanna amaluk emirimu gyonna gisazizaamu agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam kitegeeza nti shiriki asazisaamu emirimu gyo gye wakuŋŋaanya munnange bw'obanga okola emirimu gyo gijjemu riya sum'a kabandabe kabantende kabantegeere kammanyike kampulikike omulimu ogwo gwonna gw'okoze omulungi gubeera mu shiriki kitegeeza Allah agusazaamu ogubadde omulimu omulungi n'agutta era agambye nti ne qiyama tolina kyagenda kupimira tewakiteeke ku minzaani olw'okubanga wakola kati ekyokubanga wakola n'omala n'oyonoona byewakola n'okola shiriki n'owakanya Allah emirimu egyo agisazaamu twagala tuleko ku bulombolombo obutuusa emirimu gyaffe mu Qur'ani y'ekitiibwa Allah atugamba qul Allah atugamba qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid
faman kana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik biibadati rabbihi ahada. Muteke eryo sotu Kahafi sura 18 aya 10. Allah agamba nti qul bagambe innama ana basharun, nze ndi muntu, mithlukum ngammwe, yuha ilayya, kyenjawulo kunze zisikako obubaka nga buva wa Allah, annama ilahukum, mazima asinzibwa wammwe, omusinzibwa wammwe, ilahu wahid, ali omu. Buli yenna akola emirimu emirungi ng'osuubira okugifunamu ejjannatu firdausi n'ejjannatul ma'wa n'ejjana ezo zonna ezikulukutiramu wansi waazo emigga min tahtiha al anhar, ejjana ezo okuzisuubira okuzifuna n'empeera Allah okuyinjiwaliza empeera n'okukubisizaamu byonna by'okola, tayagalira ddala mugattako kintu kirala. Va ku mmindi, va ku irizi, va mu kwalula abaana mu njalula y'Ekiganda, kubanga enjalula y'Ekisiraamu tusala aqiika, enjalula y'Ekiganda ey'okulinnya mu mmere n'okuwemula n'okubawo ebigambo ebinene, eyo giveeko. Va kukwabya ennyimbe, kubanga okwabya ennyimbe kutegeeza nti malakul maut Allah omulimu gwe yamukwasa gw'ogugyeewo takyaddamu kutta, naye ate bw'olaba buli byonna babiza ennyimbe ku kijja bajjudde, ogwo nagwo mulimu mukyamu gwonoona emirimu gyo. Allah tayagala mugattako kintu kirala. Va ku irizi, irizi zijje mu kiwato, neziwasimira mu kamooli waggulu, ziwasiteekawo, ziwasimira mu lujja, ziwateeka mu bumooli, ziwateeka mu kisasi, byonna bijjeeyo. Yenna yasuubira okukola emirimu emirungi, kuba Allah agambye nti gwe Nabi Muhammad sallallahu bategeeze nti gwe oli muntu nga bo, ekyenjawulo ku ggwe okkako obubaka okuva eri Katonda. Era omusinzibwa wammwe asinzibwa bategeeza ali omu yekka, tebali bangi, si bangi. Tekugamba nti faman kana yarju liqaa rabbihi, yenna asuubira okusinkana Allah mu empeera mu mirimu gye yakola, mu birungi ebyo yakola, falyamal amalan salihan, akole emirimu nga mituufu, giriko daliiru, giriko obujulizi. Buli okola emirimu egiriko obujulizi, emirimu egiriko aya za Qur'an, egiriko hadithi za Nabi sallama, egiriko nti Katonda yagiragira oba Nabi sallama yagikubiriza, egyo emirimu egyo emirungi, obwe bujulizi obukulaga nti omulimu gwonna omulungi guteekeddwa okuba nga guliko enjigiriza ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama, gusobole okugasa nannyini gwo. Era okwagala okumanya miizaani y'omulimu omulungi guteekwa okuba n'obulombolombo buno. Ekiseera mubukolera, ekifo, engeri, ogukola otya, ekiseera mugukoledde, era enkola yaagwo, ebyo byonna bitunuulirwa mu mulimu omulungi. Kyona Nabbi yatugamba sallama nti khudhu anni manasikakum, enkola yammwe ya hijja mugijje ku nze. Kitegeeza nti bw'okola enkola ya hijjayo etali ku nkola ya Nabbi Muhammad sallama, ogwo mulimu ogwonoonye, kubanga teguliiko njigiriza ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Tolabye yatugamba nti sallu kama raaitumuni usalli, musalenga bwe mundabye ensala. Kati bw'osala ebyo ebitali bya Nabbi byeyigiriza, omulimu ogw'essala ogwonoonye. Okusaddaka, bw'oba osaddaka tebaagalamu riya, sum'a, kabandabe, kabantende, kammanyike, kampulikike. N'ogenda okusaddaka n'oleeta kamera zonna n'ozimala mu kibuga, bannaye mujje mulabe bwe ngenda okuwaayo wakufu eno, bannaye muleeta TV n'amawulire bonna bakasente, mpaddeyo Haji Gaira, mpaddeyo ekizimbe, Haji Abdallah mpaddeyo ekizimbe, Haji ati Sofiya nvuno ndisiza abantu, bannaye kamera zonna zijje mulabe nti bannaye ndisiza. Emirimu ogyonoona munnange, emirimu gyonna emirungi gifa riyaa, kabandabe, sum'a, kampulikike, kammanyike, kantegerekeke. Kasita gijjamu ebyo togenda girabako ewa Allah, tojja gisangayo. Kola emirimu gyo ng'onoonyamu ikhlasan lillah, kyekyo Allah kyagambye nti wala yushrik biibadati rabbihi ahada. Togezanga okukola shiriki mu mulimu ogwo omulungi n'ogattamu Allah subhanahu wa ta'ala n'ebintu ebirala. Kati buli yenna asuubira okukola omulimu omulungi gwasuubira nti Allah agenda muwamu empeera, ateekeddwa okuba nga gulinga obulombolombo obwo
obuwerera ddala bubiri. Akasooka almutabaati rasulillah, okugoberera enjigiriza y'omutanda sallallahu alaihi wasallama. Yayigiriza atya era yakolanga atya emirimu emirungi. Bw'onaakola nno bw'otyo ogenda kubanga otuuse ku ssa erikulaga nti munnaffe emirimu gyo Katonda agenda kujanukula. Mu ssula eyitibwa An-Nisa, Suratu Nisa, essula y'abakyala, aya eya 5-7. Katulabewo nawo Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ki ku mirimu gino emirungi. Twagala muli yenna akola emirimu gye emirungi aleme kufiirwa, aleme kuviiramu awo, kubanga omenya kamuteekamu ssente naye gifa lwaki? Lwakubanga tumaze biki bitta mirimu, kyetuvudde twagadde tubikooneko obitegeere. Allah agenda mu maaso n'agamba nti walladhina amanu, n'abo bakkiriza, wa amilu salihaati, ne bakola emirimu nga mituufu nga mirungi, giriko enjigiriza y'omutanda sallallahu alaihi wasallama, bagikoze nga tebalinamu shiriki, riya, sum'a, kabandabe, kabantende, ntegeerike. Kebanja emirimu gifa munnange mu ngeri efaanagana bw'eti. Oli n'afiira emirimu gye yagenze kuziika, kubanga tumanyi bwe tuziika omuntu tufunayo qiraatu. Bw'osaalira n'owerekera omufu ofuna ensozi 2 eza Uhud. Kati ezo ensozi 2 ozifiirwa ddi? Kasita ogamba tiwaayi kangende nziikireko gayira, tala kugamba nti nze saalabise mu maziika ge, amaziika g'omuntu we. Era onoofuba nnyo okulaba nti akulabako, akulaba nti naawe ozze. Era n'omuntu nomugamba nti waayi nkulinyidde mu musaayi ondabye, nange nkuwoze ebbanja. Kati ekyokola ekyo gwolabanga akola ekituufu era olaba nti okoze bulungi, naye ziri empeereza qiraatu zikufudde, wayagaddemu gayira kulaba. So singa wagambe nti kaŋŋende nziike nfuneyo qiraatu zange, gayira akulabye takulabye si nsonga gy'oli. Naye kulabira omuntu nti omulimu gwe gumaze okwonooneka, kwagala gumanya, kwagala gutegeera. Bangi tubeere ntuyogera ku nze gwe mulaba wano nsaala ekiro kyonna nze sikyebaka. Okuva lwe basomesa kusaala ekiro, nze bannange nze munjagala mukitegeere, nze saala y'ekiro tekyampitako. Oli mu kwonoona mulimu gwo anti okugassemu ba third party. Saala yo yakyama y'ekiro yakyama, gisaalirira, togiraalasa buli muntu yenna agimanye. N'owaayo buli muntu yina n'omuyita, bannaye mujje mulabe ngenda okugaba TV, Global TV ejje, NBS jangu, Salamu TV naawe jangu, abamawulire Bilali naawe mujje, Paalo mujje, ngenda kuwaayo. Oyonoono omulimu gwo, emirimu gifa mu ngeri eyo. Allah kyavudde atugamba nti walladhina amanu, abo abanaaba bakkiriza, wa amilu salihaati, ne bakola emirimu nga mirungi egiriko njigiriza ya Allah ne Nabi sallama, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahhara wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Allahu akbar. Ngatumaliriza Allah agambye nti abakola emirimu emirungi nga mituufu tugenda beyingiza mu jjana ezo zikulukutamu wansi waazo emigga nga bakutula mu zo bugendeevu emirembe n'emirembe, amina, abadan, paka lasti kati bavuddemu. Kyebagenda okufuna ki ekirala? Lahum fiha azwajun mutahhara, bayina bamaasombira, bamabeere matutu, abo bawumwa bwa ccupa Allah yabateekerateekera. Eki abakolanga emirimu emirungi, abakyala abatagenda mu nsonga. Wanudkhiluhum dhillan dhalila, era yabateekerateekera okubayingiza mu kisiikirize ekiggumivu ekirungi. Lwaki? Lwa mirimu mirungi. Tunyikira okukola emirimu emirungi. Twebaza bonna abeerekereza ne muwaayo obudde bwammwe ne mulaba TV yammwe no Global Television ne mujjumbira okulabikanga musaasaanya amawulire nti banneeteekako TV dawa gyeri. Twebaza baganda baffe bonna abatwambaziza abashukurani dawa center ku Gaddafi Mosque awo abasobodde okuba nti bawaayo obudde bwabwe ne bambaza abawalimu abajja ku kitebe abajja ku TV ennungi
nebasobola okutuusa ebigambo bya Katonda ebirungi. Tusaba Allah basule bulungi bwereere. Tubazaga baganda baffe bonna bannyinaffe abawaayo obudde bwabwe ne bakwata emisomo gino gisobola okubatukako mu bulungi ne bagitematema ne bagisunsula. Tusaba Allah abakuuma abasaasira ab'obulamu obulungi na buli yenna yerekereza n'alaba GTV eno tugamba tovaako akalimi tokajjaawo kalekaawo osobole okulabika nga oyongera okufuna ebirungi. Tubadde tuli ku mulamwa gwakukola mirimu mirungi era n'okumanya ebiyinza okutuusa emirimu gyaffe n'okumanya bwe tukola ebirungi tufunamu ki wano ku nsi ku nkomerero era Allah agenda tuwaaki. Wa barakallahu fikum wa jazakumul khair. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubalinze ku Sunday insha Allah ndalasa yafuwere sawa nya. GTV for unity and development.